Wano mwasiibye mutya mwasuze mutya okusinziira ku time zones ze muliko kansuubire nti muli bulungi nange gye ndi fine tuli ka part 6 akanazina step sister ne step mother bagoberera ng'era mubadde mulindiridde ke kano ka paati akalala abatannaba kulaba nga it is your first time kweno channel please subscribe ogende onoonye bu parts obulala bwe kaba kano kakunyumidde oyinza ogende otandikira ku part 1 bwonna gye buli ku channel tuleme kuleka mabega bubuka ajjukira twakomye nga Joan amugamba sisobola kuyingira mu ruumu yo omuvubuka n'amugamba kale tugende tuukirire mu ruumu yo era bwe batyo Joan yamukulembera okumutwala mu ruumu ye naye mbu n'agoberera oluggi baalugala okuba nga bali seefu bwe batyo baayingira lwe lwali lusoose omuvubuka agamba okuyingira mu ruumu ya Joan bannange mwana muwala Joan yali muyonjo nga karuumu ke konna katemagana ng'ate kali well arranged ke kaali kasinga mu butuufu mu nnyumba yonna gamba nze nasooka okuyingira era nali nina okutuula ku buliri kuba tewaali walala wa kutuula kwatyo Joan naye engeri gye yatayina ntebe mu ruumu naye yalina okutuula ku buliri kyenva mutandika ne mugamba wabula ndi so sorry bansonyiwe sisobola nakutunuulira mu maaso straight omuvubuwala n'aseka n'agamba kati lwaki ne mugamba wallahi mpulira ensonyi kyava nziramu n'angamba naawe ebyo bibaawo era nabadde nkisuubira Shakira ayagala nnyo abalenzi era bwe nakulaba ng'oli muvubuka mulungi ng'ate toli brother we wa musaayi nasuubira kino okuhappeninga kyenva mugamba ky'ogamba wamanya nti essaawa yonna tuyinza okukwatagana ne twagalana ne Shakira omuwala kyava aseka n'angamba nti nno ye era nalaba Shakira engeri gye yali akutunuulira naye gw'oli good at pretending wate oli mugezigezi nze bwe namulaba ng'akutunuulira n'amaaso agalaga nti gakwegomba bwe nakoma ng'ate gwe tomuliiko ne ŋŋamba nti sigenda kulowooza bingi era saayongerako ne nseka gye mugamba nedda naawe tewali kigenda mu maaso wakati wange ne Shakira ebyo biwalabye just kabadde ka temptation simanyi na bwe kyatandise awo nga nimba kyava omuwala ambuuza nti okikakasa ne mugamba ye mbuulira amazima wazze ku mulyango ng'ozze tugamba nti maama ali ku geeti wabadde waakatuuka ne kaseka ne kagamba ye ne mugamba sitekeraawo okuseka naawe kubanga bw'oseka mpulira nga nina obuntu obunnyonnyogera kyokka ate nga simayiro yo sisobola gyerekereza lekeraawo okusimayiringa wabula naawe ate naawe teweeyogeza bwe kati bwe kanziramu bati amazima gali nti ne wobadde oyingira mu luumu ya Shakira nakulabye era mazima ddala nali nakoma dda okufuna feelings z'omukwano oba okunteeka mu muudu naye sounds ze nawulidde mukola zaabadde zenzita kyenva neesikamu ne mugamba ekitegeeza wawulidde buli kimu n'aŋŋamba ye Joan yabyogera bino bambi ng'alaga nti awulira n'ensonyi n'aŋŋamba nti kyokka mwana gw'olina empisa embi kirabika wakikoza intentionally bwe wandabye nga nnyingira bwe nti omukira gwo n'olyoka oguleka bw'oti mu bbanga ng'oyagala era ngulabe ne mugamba nedda abadde na nsonga lwaki ate mba ngukweka kubanga wabadde wagulabye dda kyava omuwala ŋŋamba nti singa teyabadde mami kubeera ku geeti nabadde nange ŋŋenda kujja ngukwateko naye mu butuufu olina ebiyisa ebibi ne mugamba ate nkoze eki n'aŋŋamba tomanyi kye nayiseemu ndi ku mulyango nga mpulira nga mweyogeza nga mwesikinya ne mugamba bannange saategedde nakutegeera nti kw'oli ku mulyango lwaki mba nkola ekintu ng'ekyo ate ekituufu kiri nti oyo omuwala muto Shakira muto gwe tomulaba sisobola kuba mu relationship naye era tewali kitugatta nze naye eyo yabadde accident n'aŋŋamba kati lwaki ate oŋŋamba bino oyo Joan yambuuza ne mugamba nti bino mbikugamba kubanga oli muwala mulungi tojjukira bwe twasisinkana ku mmotoka nga naakajja ng'ozze okunona ebintu mu bbuutu engeri gye nakutunuulira
Joan oli muwala mulungi. Kyekava kaŋŋamba nti kati nange oyagala onkozese omale ogende weewaane nga bwe wazina abawala bonna asula mweno enju. Kyenva mugamba nedda, naye omutima gwange gukwagala ebyaddala, gwe bulijjo tondaba engeri gye nkutunuulira. Kava kaŋŋamba nti bw'oba oli siriyasi nga bw'oyogera nti onjagala, njagala onsuubize kintu kimu nti teri kigenda mu maaso wakati wo ne Shakira. Ne mugamba nkukakasa tewali kigenda mu maaso. Bwe nkunnyonnyodde eri yabadde accident, naye ate era nina omuyambako mu bintu by'okusoma nga bwe nasuubiza maama we. Joan aŋŋamba nti nze mmanya era kasita wabaawo ekintu ekigenda mu maaso okuva leero wakati wo ne Shakira, nze nja kiraba ate era nja kugamba. Ne mugamba nti nkukakasa. Naŋŋamba nsuubiza, ne mugamba nkusuubiza, naye for sure suubiza nti togenda kunzina, togenda kundya nga sinnaba kukumanya bambi. Ne mugamba tewali buzibu, bwe kaba nga kwe kakwakkulizo k'otaddewo okufuna obwesigwa oba okunneesiga, ngenda kukola buli kimu ky'oŋŋamba, naye nzikiriza at least ntesitinge ku mimwa gyo. Naŋŋamba nti oyo ajja kuba sitaani, ejja kuba temptation. Ne mugamba tuli bantu bakulu, tusobola okwekontrolinga. Bambi yali serious n'ebigambo bye, naye nali nkiraba nti ayagala kuwulira ku mukira gwange, nga mpulira engeri gy'ayogeramu mu kaloboozi akatonotono. Yali tannaba kunzikiriza, nze ne nsalawo munywegere munnange ngezesa emikisa gyange. Bwentyo namutunuulira ne mukwata ku bibegabega, omutwe gwe ne ngusembeza kumpi nange ne ntandika omunywegera. Ate naye teyaŋŋaana, yadza n'annywegera bulungi nnyo. Emikono gyange omanyi giyina eddalu, bwentyo nagitandika ogitambuza mpola mpola. Ono omuwala yali aludde bambi nga tazinibwa, nze nali nkiwulira. Era bwentyo bwe nali munywegera nawa ekitiibwa amabeere ge n'emmana ye saabikwatako, natandikira ku lubuto. Kyali kiringa nti omuwala ono yali aludde okwata ku mukira, era bwe natandika bwentyo okuweeweeta olubuto, naye n'atandika okuweeweeta ebisambi byange. Ne tugenda mu maaso nga twenywegera, then ne nkwata ku mabeere ne nganyiganyigamu nga bweweeta. Supiidi nakwongezanga mpola mpola nga n'okunywegera nywegera. Nagenda okuwulira emikono gye gitambula nga gikwata omukira gwange ogwali guzimbye already nga bannange gwayimyeyimye dda. Tandika okufoojinga saawundi okumulaga nti nnyumirwa. Wow! Nda mu maaso nga anyiga ng'aweeweeta omukira gwange nga nange eno bwe nnyiga amabeere ge. Yali aludde bambi era yagukwata n'agunywereza ddala, ng'eno bw'aguweeweeta nange nga mpulira njagala kukwata ku mmana ye, era nakwata omukono gwange ne ngutwala straight ku center. Ava naye ayisa omukono gwe mu kishooti kyange, omukira gwange n'agukwatirako ddala n'atandika okukukama. Nange nakwata ekiteeteeyi kye ne nsooka nkyambusa waggulu bwe nti nsobole okutuuka ku mmana ye. Natandikira ku mpale ne mpeweeta ebweru w'empale eyali already yatobyetobye dda, naye omukira gwange nga taguli bulungi. Empale nagiwewulako mu sides nsobole okutuuka ku ssenta y'emmana. Nali naakakwata bwe nti ku mmana, Joan kyava nsindika eri. Naŋŋamba nedda, kino kyate kitukoze ky'amaanyi nnyo. Tugenda kuba tempted ate otwezine. Ekyo kimala. Eno nga bw'assa ekiteeteeyi kye wansi. Ne mugamba naye tewali kye tukoze. Naŋŋamba ku bintu byonna bye tukoze ogamba otya nti tewali kye tukoze? Ne mugamba twakkiriziganyizza tetugenda just kwenywegera, tetugenda kwezina. Naŋŋamba naye obadde ogenze wala. Ne mugamba bannange Joan nkwagala. Naŋŋamba sijja kukola buli kimu nga ntandise okwesiga, naye kimala. Ndabika njagala kola ka revenge ku bye nawulidde ng'okola Joan, kati nange mbadde njagala tukikole, naye senses zange zimaze ne zikomawo.
ne mugamba kale tewali buzibu kati oyagala tubeere mu relationship ey'amaanyi nze naawe so that osobola okuneesiga n'aŋŋamba nti ye naye sisobola kukkiriza onkozese olunaku olusooka okwogera nange tekisoboka adde ndi mukozi mwene ennyumba naye siri wa layisi nange nina kiraasi wani yabiyomberamu kyenva mugamba naawe toyogera ate tolowooza ku ekyo kintu kitegeeza ki okuba omukozi olikola ssente kyokka nze nkyadipendingira ku busente taata bwampa bw'atampa sifuna kyakulya ka weeteeka wansi okimanyi ng'onsinga kyava ŋŋamba munnange bw'oba kituufu onjagala nga bw'okyogera njagala okinkakase ate era okindage enva mubuuza kati oyagala nkipuruvinge ntya wani kyava ŋŋamba nti njagala nga tuyimiridde nze ne Shakira mu maaso gange ogambe Shakira nti weegomba nze era oyagala nze ne mugamba kati ebyo byonna byaki Joan okimanyi nkwagala nabadde nkimanyi tosobola kikola obadde oyagala kunkozesa bukozesa ka Joan bwe kati bwe kanziramu ne mugamba Joan ekintu kiri simple nsobola okukikola naye bwe nkikola okimanyi nga Shakira agenda kudduka agambe mami nti nze naawe tweyagala olaba wogenda okugobebwa ku mulimu olaba wogenda ofiirwa omulimu gwo naŋŋamba nti Shakira tasobola gamba mami ku kye nabasanze mukola gwe ne Shakira mwabadde mwezina kati njagala Shakira bw'azuukuka funa obudde omugambe nti nze gwe weegomba era oyagala nze yimirira awo okumala akadakiika nga ndowooza ki ekyokkola kubanga bwe ŋŋamba Shakira awo mmanya nti ebyange naye mu relationship bibeera bikomye awo ne mbalabalamu nga ebyono ebya Joan birabika tebijja kubeera byangu naye sisobola kuluuzinga Shakira ow'obwereere gwe nfuna buli kadde ke njagalidde n'endya nti nzireko ono Joan ayagala true love era bwentyo namugamba Joan mbadde saagala ebintu byaffe ate obiyingizeemu Shakira kubanga ekyabaddewo wakati wange ne Shakira kyabadde mistake saagala obitwale siriyasi kyava ŋŋamba nti bw'eba ebadde mistake kyova olaba njagala omugambe nti kyabadde mistake kati oyagala nze for sure nali sisobola kuluzinga muntu nga Shakira nti nzire ku Joan nali sisobola era bwe ntyo fuba okumukakasa namugamba nti twakoze ekintu kikyamu naye ate era asigala nga sisita wange kati bwe nzira kumugamba bino by'oŋŋamba ate muzze mu bino mba mufudde nga buno obuwala obw'okukaalo oba obw'okukyalo mba mudigrade nze nnyo vanziramu naŋŋamba it is okay nkimanyi just you excusing yourself obadde oyagala kunkozesa bukozesa kubanga siraba nsonga lwaki togamba Shakira nti onjagala bw'oba bw'otyo bw'oclaiminga nti kyowulira lwaki oba toyagala kugamba sister wo nti nze naawe waliwo ekigenda mu maaso kyenva mubuuza kati kyogamba nze ndi kudeetinga Shakira naŋŋamba ekyo nkimanyi kirabirwawo tobadde oyagala kunfulanga kaside chick naye ng'ate Shakirawo ali ate era gw'oyagala kyovula tosobola ate mugamba nti onjagala kyenva neekaza ne mugamba nti kati by'otandise okwogera sibitegeera ndowooza nve mu luumu yo ŋŋende kasita nze nkugambye nti nkwagala omutima gwange ngubikudde era bwentyo nasituka naŋŋamba nti nze nkugambye ŋŋenda kuba nkutunuulira nga buli kimu ky'okola nkimonitoringa era njakola decision yange nga wayiseewo akaseera nga maze okukakasa biki byendaba ne mugamba kale naye ekyo tekiri feya nja kuba nkulinda essaawa yonna woonayagala okumpa ansa naŋŋamba kale bwentyo nafuluma ruumu ya Joan ne ŋŋenda mu main house ssaawa ziweranga 2 ez'okumakya ne ntuula mu sitting room for a while Joan bw'atyo yayingira n'agamba kyokka sinaba nakufumba breakfast byogera bino nga bwakoleeza gaasi ne mugamba obudde bukyali ng'olwo nno neetuulidde mu sofa mpulira njagala nakuddayo neebako naye otulo tetugenda kujja omutima gwange gwamenyesemenyese bino nabyogera mu kaloboozi akatono nga
saagala munnange ate Shakira ampulire. Kale olunaku lwatambula, breakfast lunch olunaku ne lutambula bulungi nnyo nga siraga sayini yonna nti njagala Shakira era tetwayogera nnyo ng'olwo nno njagala kukaakasa Joan nti tewali kigenda mu maaso wakati wange ne Shakira. Ssaawa ziwera ssaawa 9 twali tulina okugenda okusoma nze ne Shakira okusoma ebitabo twasomera mu ruumu yange. Nsomera nno ddala discussion yali y'amaanyi era nkiwa Shakira yakwata points zonna ze nali musomesezza. After a long study kyava Shakira mbuuza kati Joan olowooza teyagambye mami ebigenda mu maaso wakati nze naawe? Ne mugamba yogera mpola mpola takuwulira. N'angamba kangende nzigalewo oluggi era bw'atyo yagenda n'aggalawo oluggi. Nali nkimanyi nti Joan bw'anaalaba oluggi nga lugale ajja kutegeera ekiddako naye nasirika. Nva mugamba nti nagenze ne njogera ne Joan naye ebintu bye yaŋŋambye bya kiralu nze byankuddeko ne waya. Kyava mbuuza nti yagambye atya? Ne mugamba okimanyi nti Joan yaŋŋambye nti anjagala naye ate kyeyayongeddeko kye kyasinze okunkanga. Ate yagambye eki? Yakugambye atya? N'aŋŋamba nti yaŋŋambye agenda gamba mami ebigenda mu maaso wakati nze naawe era agenda mugamba ki kye yatusanze nga tukola. Singa mba sikoze ki kyayagala bino nno mbyogera ndi siriyasi bitya? N'aŋŋamba bannange. N'amala agamba maama nze mba mpedde ayagala okole ki kyakwagalako? Ne mugamba munnange akimanyi nti nze naawe tuli mu relationship ate ayagala relationship eno ekome cause ya anjagala era agambye agenda gamba mami. Bannange kati tugenda kukola ki? Wamugambye otya? Era yenna nga tali settled nga yatiddetidde dda. Ne mugamba nze namugambye nti nze njagala ggwe Shakira wange ate nga siri ready kukuleka. Kati tugenda kukola tutya? Shakira atidde ayongedde okutya. N'aŋŋamba nti akimanyi nti bw'onookitegeera nti nze naye tuli mu relationship nti ndi kukiitingako tojja sobola kigumira era ojja kunkyawa. Kyava ŋŋamba nti kati ki kyayagala ono omuwala? Ki kyatwagalako? Ne mukakasa ne mugamba nti ayagala nga otudde nga tobiri nako. Then nze njije nkugambe Shakira nze njagala Joan era tuli mu relationship eya ddala ddala. Shakira kyava agamba wabula naye atulekemu naye tukikole tumale gazannya kazannyo ke kasita ffembi tumanye ekituufu aleme tuwaayo wa maama. Nkiggumiza ne mugamba munnange Shakira nkwagala. Shakira naye n'aŋŋamba nange nkwagala. Ne mugamba naye tulina okuzannya kano akazannyo tuleme kufuna buzibu kasita ffenna tumanyi nti tweyagala. Ne mugamba naye okimanyi gulawo oluggi ayinza okutandika okususpectinga nti waliwo ekikolebwa muno ng'ate si kituufu. Bino nno tubyogera mu kaloboozi akatonotono. Shakira n'agenda ku luggi aluggulewo. Bannange Joan yali ku mulyango nga awuliriza kati agwe mu ruumu. Kyenva neeyogeza ne mugamba ate hani ki ekigenda mu maaso? Olina ky'ozza okuŋŋamba? Ne ŋŋamba ki Shakira? Ate gwe ki Shakira? Yanguwa okugenda okuva mu ttooyi okomewo wano asaagala kwebuzaabuza. Yanguwa tusome. Ne nnyongerako. Shakira naye akazannyo yali akamasterinze era bw'atyo yatambula n'agenda mu ttooyi. Kyenva mbubuuza hani kati okakasizza ekintu kyonna? N'ambuuza lwaki mubadde musiriikiridde? Nzikirize ate kano ka part 6 nkakomye wano tunaayongerako enkya. Omukama abankuumire. Mwebale nnyo mwenna abakawuliriza mpaka eno ku ddakiika 18 19. Mwe musinga abatannaba subscribinga mbasaba mu subscribinge tunyumirwe saagala mbaleke mabega.